someza sita ono yomukuba lecture abasibiza okumperera okulaba okukopera mwanga sikoppa omusajja takoppa musomi tubeera wano ku mmotoka ne tusoma naye musomi pitidde na mu second apa muzeeyo nawo biri ogambe wonaafuna fast bajja gamba bamubidde bagenda gamba bansibidde akatabo Martin abantu balabe akatabo banaye nabagamba era kakati nsomooza isima the answer emisomo bannange bangambye kino ekintu ate no kino bagambye ekikolebwa etibu mbu aba masters degree bebaddira kino ne bakikola basi eruwa anti tewabaddeyo option ebisomo nagisomye era njagala okuddira enkofiira eno gyambaza buli muntu yenanyambye mu bulamu bwange omusajja oli Martin Embayo mu America kakooza munnauganda omanyi lwaki mbogerako nibakwata sente jijo Martin nkwambaza omusajja akuwadde kakooza munnauganda nogizaako oba kukwatako obukwasi bwoti buli gwengirako okwatako ng'ojambala ku mutwe okwatako kati jambale ngo maama wange Robina Sebayiga ekitiibwa kikuddire Faith mama wange Faith ye UK ekitiibwa kikuddire Sophie nalongo Sophie Germany ekitiibwa kikuddire Bazoe Nakandi ekitiibwa kikuddire promoter Richmond Richmond goja kubuza yakapa Wisdom oyo yamubuliranga ebyokulya mpola mpola abantu babe kakati ne wabe no kakati waliwo omulala abo nambogera ne Ingrid owe Scotland abo n'abantu kwega sinataka kwogera abantu bannange simanyi nakumanya n'ababeerako obubeezi mikwano gyange eyuka abantu bonna njagenda nga njogerangako omwomu ababeera simidde okuyandirudda mwenna bannayuganda abeerawo wa Richmond awo baani mwenna mbaagala nnyo eyuke mumbeereddewo nnyo kakati Ruth Mami Ruth Denmark muyanga nkwagala nnyo you guys thank you so much na buli munnayuganda naba naye sisobola nze kugamba nina oba kibakitawati oli ne wayali nga yali apaddeko emitwalo 5 I feel so appreciative yes Mami Olivia oyo mu America wenagwa ku bizibu by'ettaka oba ekyakola waliwo omuntu era yagamba Wisdom omwana we waba yagala yampa sente neziteeka mu bbaaka ziri eyo naye oli omuwala engeri gyakosebwa mamafia yagamba nga simumanyi sisayiningangako wantu that's how people trust me Olivia Muyose yes Uganda amina abana bonna abeera mu biyumba Saudi Iraq abangamba kusera batumira enekopira yammwe ate saagala mugabe nti Wisdom esomewo certificate eno kala togivaako banga atagirabye naye kegamba abadiguli babaako na kimu kati osusa diguli simanyi n'okola mimiri bwoti n'okugaziya yes kati kyekyo first of all 2 years kubanga byonna anti diguli y'emyaka 3 oba tufunye mu retake era gyali emyaka egyo 3 kati ogenda ku masters ziba emyaka emeka 2 iba emyaka 2 nga tufunye retake kati mawuteeka ekizibu kyayo eddira buli bwokoze bwoti bo nga bateeka ku gundi ku website yaabwe era oyingiza ddamba kati omwana abamanye ennamba tomubuuza okola coursework nga bawanika kitegeeza kiba kizibu nnyo nekikyala okukyusa ebintu ebyo jjukira mukola coursework nga mwakajja mukola test nga mwakajja simanyi awo nga mugenda kukola ebibuuzo coursework bitya yes why I decided to come here ndinyako nnyo nti ndagendako nze mbakereyo omwana lekikyala n'ayogera n'amala ku lecture ng'akutte omuzinda naye nga teri awulidde ng'abaana n'abali mu makati bwe mwali kusiba owokubiri bwe yajja ye n'asingako ku yasoose yakolola kubanga yakolola twawulira ng'ajja kugwa kubanga professional course by then nali joininze
okola nga njagala kola certified public accountants kati nga bamuzabuza ntandika ku biko simanyi nkole ntya nenga no kati oyo ono mupi w'embaale naddala mafaali kumbe yagikolera Kenya nga Uganda teriiwo nemusogirira waliwo institute wano ate yakabye yajja kwe kujja Mautek mu myaka egi yebadde singa wano n'ogatta university zonna ezisomesa professional courses ebyawano professional course bagatta abaana bemutuusiza neba performance mu myaka egi yebadde bafuga ate waliwo gyesizesinze best student so mbagala nnyo kubanga bakusomesa bannange n'ogenda ne ku lecturer n'omunoonya n'okola ki yes ate nga educators educators ziri mu UK mouse. Okay, you are now a star. Thank you. Obulamu bw'otambuza mu bulamu ng'oli wano ng'oli omu ku abo basita abali wano bubadde butya obwasita obulamu bw'obwasita abaana mbachallenges bw'ogenda okubalekkyala abantu beewuunya nze weba time ya kusoma first of all kizibu nze okumisinga lecture ne wemba nakooye nga nabadde oba ne kalo kasita simanyi obaani nzijjamu entatisi nesumagira nga basomesa kati ekyo kubanga nalaba ebintu ebimu otokutegeera nzendo waliwo abaana abamu nga nawagenda kuonline asoma n'ategeera kati nze ngejja njagala nnyo accounts n'okunnyonnyola nga amateeka ebibyallo njagala nemba mu kiraasi oli n'akinnyonnyola nga wendi kakati ekyo nemba nga kati abaana ne bamanyira nti wemba mu kiraasi mba so serious nga nsomerako ne mu motoka mu parking era nze parking yawo nze nagigulawo omanyi balina abasirikale baba balambula kati nze nga nze nzigulawo nenzigulawo ne boot ne bakizuula nti mba nsoma bitabo kati nga time wembeera wano mba nsoma tebibulamu abaana ajja nanga njagala yakufaananyi njagalayo this kati nenfuna ne gurupu y'abaana abagezi ekyo kigamba buli muntu yenna ayagala okuddayo okusoma wogenda mu lecture room oboze ku university of institute I don't care ne mu lecture room mberamu wano kwanga abaana b'ennaku zino bano abaana bazaliddwa ku mulembe omutemi abaana ajja ku myaka 17 najoininga university baba bagezi kati omwana ofunanga busatu noteekako kisimenkika obukubira ekiro ne bukunnyonnyola wojja mu discussion ebiseera ebisinga amandeetera okusanga abaana weina abantu boolina ye abo bwana kati waliwo bali kati ate kyenakola nzemba n'ebyokulya mu motoka kakati bwodda buyiika mu motoka bonna ebyokulya mu motoka tobalaba bonna bawala bajjaga bameka kati ate nga wala bikwano gyange nabazonda mumanyi abawala nga bannanga bagezi waliwo oli gundi Brenda oli Magi bwana mugezi kati gwe oleeta sumusa nobeera n'emazzi nobeera n'ejuisi nobiteekawo era okubiriza akakodyo k'abaana abantu bakulu abagala okuddayo okusoma ofuna abo abaana kubanaye kati nakugamba ejjale gyendiko kati jangu wano nze kyenyumidde wano first of all abaana bendeesewa kati wano tuli eyo radio naba ate gundi abasemba banatakimanyi balina radio yabumu yes ate nze n'ekirala kyenjagala okubasaba lwakuba twesiba nnyo nti tumanyi kintu kimu Makerere University genda e South Africa obuze obwana ali ku university obuze Makerere oba mulimu waana ebintu simanyi first mu Africa ba South Africa bameka abazungu bola baze osomera baliyo ndowooza dda ani ebyamandera byali byamandera omwana asomedde Johannesburg ng'omunyonya Makerere gye muli akawunga gye mukuba abaana temwana baana mmere lunaku ki wali wanena okwekalakaasa oba tekubangawo ng'osoma wano we waali wabaddewooko ogeza oba yali kantiini nga bafumba bubi naye nga byaggula kati nga ndowooza ate tebakkiriza baana kutumya baabana bakuba ne batumya ne babaleeta kati ngubiyingiza nakyo I think that was the only incident gye nali ndabyeko naye ekirala by then baali bongeza sente kati ne batuleetera aba National Council of Higher Education kubanga omusajja wa wano yaliko chairman waba Federation of Employers Association mu Uganda nje wakabise mando kakati n'abaleeta nannyonnyola ebisale gye biva buli omu n'akakasa lwakyaseera ekisooka ye alina ba full time lecturers nti si ba part time kati nti omwana oba wetaaga lecturer omusangayo si lecturer amaze osomesa dduuka misinde togenda mufuna so ye byokka bwe yannyonnyola of course abaana abamu bagenda abamu ne tusigalawo twagala kumaliriza baluma twala kaguddeyo okutwaliza ewamu
this is the end of you okubeera bw'osoma no njagala kati banyongerako kudda kusomera ku Bulaaya omanyi bagayi bawano kati nze obuzibu ennina kakalaba saagala nnyo kasi kyagala kubeera wantu nga ndi predictable nti bansanga kubanga obulamu bwange kati nga oyogera gavumenti zaffe wano olaba Magufuli abantu bazirika nga bamuziika aliwo omuntu apeereza message ku gundi zetuwakozegera akakalamu kaye najja kukubya emiggo tebasobola bano bafala bawano babale kati gwe basobola kubira kayeyo toddamu mukwata toddamu mukwata waliwo be baagaana okunkwata noyo David bakuganda ndoozi okunkwata oyo musajja oyo teyadda ng'amanyi nti naasuka kuba babaini agamba bakusuula ku kulaalira Daudi yakeka abasajja basooka okutwala ku BBS TV ne bansuula ne ne bansuula ndoza nga babakazi tokwata manyi waliwo netiti esajja lyammwe lyekiwato tokwata kacetalya gye bakanyuka netuka waliwo yaŋŋamba oyo Wisdom tagenda kuba makulu kati ngenda kati oguno omwaka ogulamu gugendako kukoota nkyayogera bali bonna baali boogera boga tebaliyo nabye basajja biwepe nga wongera ku mwana wa gundi ebyo byonna tebiriyo waliwo yagirabye omwana watamale mirundi baida yangambye nkweyanza nti webale nnyo kukkiriza babitayogera bulungi ayogera wesidomnebaliza mwana yebale nnyo nkubuulira tosobola kubanga oyo basajja biwepe olina obuzibu ne taata wooli n'olumba omwana we ekyokubiri gundi tamale mirundi oyo senior yawolereza nnyo basajja biwepe oyo ng'avudde mu ndugu yes nina banojja n'ofuna omwana we kyakisomera omwana oyo amale mirundi junior naye kakati yes tamale mirundi junior by the way nekirala nze nagendayo waliwo yava muli bwamutyo era waliwo yagamba nti no tamale mirundi yanzaala Faruku oyo njagala omwana nageranga kuba biteto amusanga emote naga ekyo kibi mulinde bwebifa basobola okuleka kulumbeera naye bannayuganda kati kyembalaga bangi bannamawulire webali nebaza kakala mwebale kunjagala Dawudi wadde muwankyawa mwebale bannamawulire bano bazze ate ntusereeti kubanga nina gye nasoose oli yangambye nawulidde bagenda kutikkira yitawano ngenda omusanga atali mu miti nengaba naye mukakanzi ngambye beeraawo bw'oba wasomye ebyaddala naye batakusoma kati ndi mukatabo sikubakwasa ndi mukatabo kaako kati bino bye mugamba kati njagala omuntu yenna ngambako ekirala erinnya omanyi kati ebyamanje nabyo byafuuse bizibu watwakaana omanyi bino ebisajja ebituvuga muno mu Africa bikeera omanyi bayekakalamu nti munyambye nnyo basobola okukeerawo yayibanda gumanyi nokeera nga teweeraba gye weeraba kaakana kaye Gideon Wisdom olaba nti abakoze kose eno tuli batono kulaba bano bava eno paka eno bali bonna anti kakati okusoma kose olina okumanya kikyokola nga lwaki okikola naye njagala okubebaza abantu kakalamu tujja kukolayo sho bannange katubasiibule muzeeyi wange Faruku azze muzeeyi nno nagamba Faruku yasooka okunteeka muti yewe Faruku era muwanye respect naye lwakubanga wakukwata mpolampola agenganga mu kyotala Faruku omukwata mpolampola nga girasi eyateka kale tugenda baddamu ku mandi tugenda gendo wabweru awo nobasanga nti mudduka ate buuza nti kaye Wisdom mwogerako genda abo bonna abana ogendako sokojja wano ensi mutundo mwana mululi kati omwana ono mugezi muzibu twali wano mbyamibaira jangu wano kakane jangu wano kati bano abaana Mautek nekira kyembadde sinirabidde baga bw'omala diguli tebagikuwa okujjako ng'okoze simanya practical either otunga oba ofumba oba ojja mu radio tebagikuwa nga tobikoze nga tobiyise kati bano benasanga kati bano kale